Manya Akabugako. Akabuga ke ZANA kasangibwa mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso ng'okutuukayo okwata ku luguudo oludda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'ovuga kilomita nga 10 okuva mu kibuga wakati. Enkulaakulana etuukiddwako mu kitundu kino eva ku kuba nti akabuga kali ku luguudo ddala ssaako okubeera okumpi n'ekibuga Kampala. Kyokka abakabeera mu Beemulugunya ku makubo amabi bw'okayingirako munda agava ku luguudo mwasanjala wamu n'akalippagano k'ebidduka akatera okubeerawo. Ekitundu kikuze ate ekitundu enguudo eziyita mu kitundu kyaffe ziriikiriza oluguudo olwa Main Entebbe Road. Twesanga nti abantu bangi bagezezaako okukozesa ebbali eno enguudo ezo okuba jjaamu. Naye ne weesanga nti enguudo embi mirundi mingi emmotoka zikoze jjaamu ne mu buguudo bwaffe eno ebbali lwakuba zifiiridde mu kkubo. Kubanga amakubo gaba tegakoleddwa wadde nosanga nga jjaamu agudde n'atwala essaawa dakika 10 nalumalamu essaawa nnamba. Kale enguudo ezo oba okwidde oluguudo oluka wansi awatamu emirundi nalugwendejje nga lukoleddwa jjaamu aba akendeera era n'ebizimbe ebigezo ebizimbe ebikadde binaabikuddewo kyokubanga ZANA agenda akulaakulana. Akabuga ZANA okutwaliza awamu tekaliimu nnyo bireekaana okuggyako amaloboozi g'ebidduka ng'abasingamu banneekolera gyange nga baliko n'obukolero obutonotono bwe batandise. Waliwo oli agani nazaalibwa mu Uganda naye ffe tuli bannayuganda bannansangwa abaasala okulaakulanya omulimu guno mu bitundu ebyaffe mwe tuzaalibwa era ne Uganda emirimu era bano tukozesa bannayuganda ddala ab'ebitundu byonna bajja abaleeta kasooli abakibaali ava mu Uganda yonna oyibwa aba alina kasooli tumugula ate babakolera mu katale akaliraanye enkulungo basabye pulezidenti abakolere ku nsonga y'okubazimbira akatale ke yabasuubiza si kulwa nga abakulembeze mu disitulikiti y'e Wakiso baddamu okubatiisatiisa okubasengula. Era waliwo ennyingo enyimiridde weyayimiridde ayidde eno n'agamba abadde amanyi nti akatale kano kakyalimu obwendo olito nga nanyinkaka naye n'agamba nti oba tewali buzibu obwo agenda kikolako akazimbe ng'obutale obulala bwonna. Omugotteko gw'amayumba okufaananako n'obubuga obulala ne wana embeera y'emu kyokka ng'ebyokwerinda ebyobulamu n'ebyenjigiriza biri bulungiko ekiyambye abatuuze okugenda mu maaso. Kubiriza abazadde nti okusomesa omwana kya bbeeyi naye kirimu amagoba. Bafeeyo nnyo okusomesa abaana tebatunuulira nfunda ya nsawo naye batunuulire nti omwana kiki bamutegekedde mu maaso. Ssaalongo Samuel Sendikaddi w'omu ku bakulembeze be wa ZANA agambye nti akabuga kaabwe tekaateekerwateekerwa bulungi nga kyetaaga ebifo ebimu okumenyebwa bisobole okugaziyizibwa. Drainages zikyatusunguwa abantu amazzi gayingira mu mayumba n'ebintu bingi. ZANA kano kajja kubeera akabuga keyagaza singa enteekateeka y'ekitundu naddala mu nzimba eteekeddwako omulamwa oba omulaka. Olwokuna olujja tulindire mu Akabugako. Manya Akabugako.